Shame Manja lyerinnya lyange, Zubeda Byantalo kyemusinga okwagala. Buli omu kyayagala kyampita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu mwebala okusiiba ate nammwe abatasiiba ab'amadiini amalala nammwe balamusizaako. Mugyebala eyo gye mutuusaako emikono naffe tugyebala eno gye tutuusaako emimwa. Buli omu akola gugwe kusinziira ku byakola. Simanyi lwaki muba mulowooza nti bwe tuba tutudde nga twogeramu tuba tetugula tuba mukwasama. Kituufu tuba mukwasama naye ate awo tuba tuyingiriza ssente. Tuli ku National Theatre eno mu Culture Village gye batunda ebintu byammwe bimwagala ebyobuwangwa si ebyeddogo ebyobuwangwa. Abaagala emikeeka, abaagala ebintu ebisobola decorating ewaka, ensawo naye nga byonna babikolera wano. Bintu byaffe ebya wano. Hearing ez'akabi wano. So tukoledde wano ku theatre yaffe twegazaanya. Twagala tugafulire ddala amaka ku mpaka tujja kukolerangawo tukolerawo ku mpaka. So njagala okubategeezaako ku conference eri e Toronto, Canada ennaku z'omwezi nga 23/24 ogw'omunaana omwaka guno. Egenda kubeera ku the Parkdale Hall 1605 Queen Street, W Unity 3 Toronto on M6R 1N9. Yeah. Eri ku Breaking the Silence of HIV/AIDS. Bagala kukomya stigma mu African community. So mwe fizi okuyingira ziri $350 ate mwe abagenda okubanga mwolesa ziri $650. Osobola okukuba ku nnamba y'essimu ey'e Uganda. Bw'ali e Uganda yandyagadde okwetaba mu conference eno eri noti 7 noti 5 85 31 69. Ate gwe mwe abatuuze b'e Canada abali e Canada ennamba y'essimu ey'okukontaktinga obeere nga weetaba mu conference eno eri plus 1647 713 1441. So tosubwa gwe wenna ayagala okubeera ng'ateewako wadda stigma ku siriimu naddala mu African community tukikola nnyo. Genda weetabe mu conference eyo 23/24 mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Abasakiifa Travel Agency batwala bantu ku umura ne ku hijja. Gendayo bali ku Segawa building mu Kisenyi obagambe njagala genda ku umura ate bw'oba toyina ssente zaawamu osobola okugenda n'ogulawo akawunti nabo bagiyita Sakiifa katono n'obeera ng'ate ogenda ku nnyumba ya Mungu wonna w'obeera nga ozimaliddeyo oba n'obeera ng'otwala maama oba taata oba omuntu wo yenna gw'owulira nti gwe wandyagadde okutwala alambule ku nnyumba ya Mungu nga tomenyese nnyo nga teweestressinze n'obeera ng'ate atuukayo. Ecop videography and photography basangibwa ku Nkrumah Road kizimbe kya Light room K08. Bw'ayagala ekifaananyi ekirungi akabeeyi kaabwe ka saamusaamu naye kwabo abategeera ebintu ebiri corporate. Kitegedde? Subscribinga, likinga ate era osharinge bannange munyiga akadde ka notification mutuwagire wano kati wetulya. Nina omuntu gwe nsanze yatubula ku maaso naye nga yali muyimbi w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino Uganda ate nga muyimbi w'abakyala. Yali muyimbi w'abakyala nnyo. N'agenda mumujjukira bulungi yalina akanyama ke simanyi oba akyakalina kijja kusinziira ku kamera kyenaatulaga. Namusanze ne mubuuza naye munnange wabulira wa? Ebigambo bye tuwulira bituufu? Gwe munnange kiki ekiriwo? Eggwanga olirabanga bwe tuliraba oba gwe wabivaako? N'anyumiza embozi. Etunyumyanyumyamu awo nenjagala mubuuze ne bimwogerako eyo. Kuba omanyi nze ebigambo bye nkubuuza tebiba byange bya bannayuganda banno. Nze sisala kigambo. Bannayuganda bannange mba njogedde kye baayogera. bagambye yasama Anti nze omulimu gwenkola gwakwasama gwendya. Ndina Yoyo omuyimbi w'eggwanga. Olina omukyala gwe wayimbako naye nga mulungi. Mwerabidde erinnya omujjukira mwayimba nga mulungi. Ali mukyala mulungi sikyamujjukira linnya era ne bagamba mweyagala. Simanyi we mwakoma. Tweyagala. Mwali mweyagala. Bali tumwagala era obeera omwagala. Like mweyagala bya laavu. Bali bamuyita ani omukyala? Onyumirwa nnyo ebintu bya kweyagala.
ate bye bitambuza obulamu sigambe nti nkutemyeko kigambo naye kyembuuza omuwala omujjukira bamuyita ne erinnya lye eddala Priscilla yalagawo ali America ali Michigan yakusuulawo Priscilla bamfaanana omusuulewo buuza ku bantu yoyo abantu babuuzeeko babulira amannya saagala ntandike kukutemako kigambo nkulaba otandika banne muli mutya mwenna abatulaba nze Martin Yoyo obali okwotisalako n'ogamba nti Yoyo yoyo ava mu nkoyoyo awo wakwanira abawala okubula okufa ng'olyogera booti bonna ne bagwa yoyo wabulira wa ate guno muzibu obadde ogera ganjasaba tereze yakukyaziza mukwano oyogera bulungi twasaba nakwasaba wabulira wa badda enzuuno indasitule wagidduka misinde ndagewa nzuuno nkyaliwo baŋŋamba baakuwasa waliwo omukazi eyakuwasa omanyi walina akanyama awo nga buli mukazi akutunulako tasigala kyekimu naye baŋŋamba olina kishuga mami ekyakuwasa naye olabika obufumbo tebukubeeredde bwangu naye nakaki nga naffe abakazi bwe tukaaba naye naawe olabika okaabye ekimala kakati gwe bw'oba olabanga omusajja afaananga nga nze nina okuwasa oba balina okumpasa baŋŋamba si bigambo byange baŋŋamba wali olina shuga mami akuteekamu ssente mu nnyimba zo n'amala n'akuwasa naye akukinyiza ekimala kakati shuga mami anteekamu ssente ate nensirika kati lwaki abadde takyanteekamu anti obadde mbaokola mirimu ate ffe batuwasola batuddamu ne tukola abasinga mirimu ki gye mba nkola olwo gye yandikoze ate kati yafasiliteetinga kati yaba alina okuteekamu vimanjo zesowaani biri bitya bibeera bitya n'ebyamwe bibiringa ebyaffe ebiriwa okubanga bakuwasiza mbulira ebyamwe bibeera bitya tukola emirimu twoza amasowaani netwoza nika andaweya netwoza masowaani nemugoza mutya oli mpozi yayimba mumanyi n'okunwaza esowaani munaaza mutya tuzikuuta tufuna obukuuta netwoza tusimula amayumba twoza engoye bwogano bikola bakuba bagoba wewosi bwe kibadde bakuba anti kati we bakuwasa oba ofuuse mukyala munnaffe oba obimanyi naye watukola bubi yoyo wali mwana w'amaanyi mu indasitule tewandigenze mu bufombo vaawe naawe jjawe okwasa jjawe ebiboozi byo banaye eno interview nedda yoyo togenda kunjasamiza mu interview sebo nagenda bampasa abantu bebabyogera nze byesibigamba naye ani agambye bannayuganda abo bennyini babipostinga mubulyoyo mutubuulize bamuwasa neŋŋamba we ndikugwako ndikikubuuza ate kati olaba obuzibu bubeerawo kati kuffe bw'ofunanga mukulu munnange bagamba nti olwo akuwasizza wawasa mukazi mukulu wafuna kali mukulu omunaku gamba bw'ofuna katula akati nganze nenfuna kushami nze siri mukulu omunaku leka munnayoyo nagenda okujja mu indasitule nga mwoli oyo oyimba obuyimba bwo yegwe mukyala nsana kati olaba kati mbadde nkugereza kati benfuna nga gwe shamimu babaga nti shamimu ampasizza anteekamu ssente okiwulira naye nga mu butuufu kati olwo gwe shamimu kati kati bw'oba olaba lwaki ongereza lwakitogeza ku liyo life yo lwakitogeza ku liyo life yo anti kakati kankubulire kati ekisooka kino kyekizibu buli muvubuka kino kyekizibu buli muvubuka akola ki ayinamu akanyama tekukola mudda mu kusonda bunyama okupika bunyama buli muvubuka alabikako obulungi okitegeera ekisooka yes waliwo abalina weakness oli alowooza kwapika obunyama olaba oli byayima nti efumbi ejjambwa okiwulira waka wakiwakamya oja naye yinsi waka wagunya kakati ova ku ekyo kati oli bwamala okulooza nti waka okuba alina waka yajja okumweyimiri obakulira ensobi
katuli bwe bamuwasa nga omanyi naye nga bunnyonnyodde nti watuuka eka amatusuba ne gamulimu okwoza tayoza atakola mirimu yeefudde nti yenannyini maka kyayagala kwoza bwanda we yabwa mukyala kakati omukyala n'anyiiga wanyiiga n'alekerawo okumuwa ssente okulira wadde nga wanawule omu n'agamba nti bannaye kamwe mukule muluke okulooza nti abakyala baagala sixpaaka yes abakyala baagala ssente naye ate era baagala ne okiwulira kubanga ekiwawegwe nawula nga yakyekwasa nawula ono pasita mondo nga yeekwasa enga naye kati ate oyinza okwagala tooyi mutunuulire yenna bwakize wano tooyi sijajjuza nedda sinawulyaga kimuvuma oli mukambwe nedda siri mukambwe wasookedde munze kati oze mu mondo naye kwekya mondo kigezzeemu kyawukanye ku kyange namu okiraba okiraba nawe ndanga tooyi agyetisse yonna atambula nayo mu maaso kitegeeza omusajja alina olubuto ayeetisse tooyi kasuku bwe bali kwekolako kati kuba kati nawe wandibadde mu batooyi ate waliwo bro wange akyaluyina simanyi yo omutaddewa ate nga nakayingira mu toka tiimu nga sisita bantaddeyo tonvumisa abantu nkomanyi yatooza spice yabadde abakoze nyo ekyamanyi gundi mwana esini yoyo naye buli alina olubuto yeetisse ettooyi naye mondo alimbamu mondo alimbamu akole ku kyolubuto omanyi bw'ogireka nejjula ennyo n'ekimotoka ekijjula ekimunuunamu tekiba kyamu nkitwala emirundi ng'ebiri oba esatu ze ssente jojo obadde obuza naye okomyewo n'amaanyi ate naye nga mutuufu kiregeeza obuto gye lukoma okugejja gwe balaze expenses ez'ekimotoka kya ttooni expense zembalaba eyunga gwe wasalawo tojja kwetikka ttooyi sigenda kwetikka ttooyi kansigale nga ndisitedde okiwulira okolere mami kyayagala mami wange mami wange ate era mami wange okuba naye ampita dadiyo mukyala wa pita dadiyo dadiyo nomuyita mamiyo ekirowoozi kyo kirungi tofunye kibeera yoyo mukwana tereka kusukka nnyo kibeera ki yoyo naye nga obaddewa naye ekituufu kyo mbaddeyo nga neekuuma era nga ndi bulungi lwakubanga abantu omulamu industry nga balinga ggwe nga basala omugambo nze sikusalako mugambo bantu be baŋŋamba nekikusa abamanyi bamanyi ti omusajja alisitedde naye kakati ngaokusalako teri ddogo omanyi nze musajja w'amaanyi tuli bakkiriza omanyi nze nova mu famire eringa bali stongi julira kati basooka okutuyigiriza nti teri ddogo terikwata baŋŋambire kajja kugira kakamiza ekinanaasi nga katambula katalabamu kuzungazunga oba kimugaana okutambula nti atambula agaziya amagulu nedda nezitambula ngisitedde kitegeeza gwe wayagala omukole mu industry nawumulamu buumuzi kati sente ekirungi naawe mimi toli waabwe obulamu buno obuyita bwangu buzibu nnyo era kati fenyoka atwaliza otinga netudda mu luseke byonna we byagaana kati kuba luseke era bw'ogaana ati sikikukwata mu nsawo embeera si nnyungi nnyo nga bwe mugiraba aye kati mulamanzaani ono tuli bakambwemu mulamanzaani bakambwemu kubanga nja okubuulira era nkitegeera bw'obanga wadduka lwa ssente embeera waddukira embeera tennaba kubambi nnyata anti tolinda kumala bwetolaba bannange abasiiwuuka n'abeeranga yenna omusokolemu ebyenda nga muyimbi tobalaba olinayo kumanya
Ndeka. Ajja kuwolereza bino byansi. Nina bablaza bajja batoka nto. Tujja kuyirawo omubiri. No fear, say. We are here for you. Gwe boyogera erinnya muze kubuulire lwaki? Gwe mbulira kutandikirako ki nze mmaleyo. Gwe yogera nti nze mmaleyo. Totya, we are here for you. Ndeka mimi ndeka kuba mutitizi nawe yoyo. Bina singa bwagireka bwekyayi. Mu industry okya baddemu nga nina amaanyi gagali physical naye nga sirwana nkona. Kakati saagala badde olwana nabo naddoboozi. Kuba muziki. Kubisa ki? Twekube talent. So si kutandika bino nti ani asinze okuvuma kati nga bwolaba wano olutalo oliwo abaana beesabula. Baana beesabula. Olayo kampu gundi. Beesabula bajja kwesabula paka kuwulira bubi. Bajja kuba beesabula. Kati music wasalawo omuddukemu. Tisobola. Music art, si music, just muzimu. Kuba lubaali. Lubaali bagamba nti gwe lubaali w'ekika gwe gwaliko. Ne bw'odduka n'olaga Amerika. Akunoonyaayo. Akukomyawo. Okitegeera. Kati ye music oba ye art. Tisobola kumuleka. Wabula omuntu osobola okuwummulamuko ate n'okomawo. Naye ekibuuzo kiri nti w'okomeddewo okyali relevant osobola okukola ebintu ebiri trending osobola okutambula n'omulembe oguliwo. Kuba kati we tuli ku .com era. Okamanyi? Anti mwagenda ogenda nga muli ku analog. Kati tuli ku digital. .com era. Ya. Kiri eno? Naye n'oluzungu wali owangalira Amerika nkulengere. No, wano. Ndi wano lwakuba mpangala n'abantu bategeevu. Yoyo. Bategeevu gyabo bakasuku. Simutegeevu. Naye ntoka ntoko tiimu. Ogiri bulala. Kukyenda bye ogiri bulala. Kasuku simutegeevu. Gwebale nnyo. Nkubuuza ongambe wangaala n'abategeevu naye ninjamba manyi bana. Bategeevu ng'ani? Mbu Kasuku oyo omukakkanyiza. Nga nze nzikakkanya Kasuku. Sikyagadde. Olw'omukaaga alina okunjokya. Toyinza tandika muyisa mu maaso. Kasuku kyaliwo mutegeevu nnyo. Wagenda okukula nga kayimba kyakali. Akange. Sekukubye naye tekyali. Naawe eri kuba. Kakolima abantu emyaka gye tutuukamu nga n'ebikolimo tebikyatukwata. Nga ffeffe nyingi tuli bikolimo. Oliki? Weebale kukitegeera. Nakugambye dda nti oli mukulu munnange. Ndeka munnange ndeka nze okuba nti ntegedde ne ntuuka ku myaka gyammwe mangu. Ndowooza nga bwe mulowooza kyenfuula just kyenfuula okuba nti ntegeera mangu. Kayimba kikuwaleka otuwadde awo ogenda obule. Nagikoonamu. Mukama Katonda. Wali olina kubula. Musiru. Ekidde na lamanzaani eno gye ndimu. Luyimba kiri waleka tubeere serious. Luyimba kiri waleka okubya okubula. Nagikoona. Luyimba. Nagikoona. Mpamu akapera. Agala okufule. Akapera nsooke mpulira oluyimba lw'ogamba kiba si kyekyo ogenda siba ennaku nkaaga. Akapera. Nagikoona. Kiteyo nze nagikoona. Nagikoonamu jayuya. Nagikoonamu. Kati wadamira kubuza oluyimba olwo olutandika bw'otoba akayimba kikuwaleka otaddewo ng'ogamba Peteyeeyo nagikoona musebe bya nagikoona mu kyokka n'oleka ojja kujja bamama baffe ku ttipu. Nze kennyini kati onkubye puleesha ng'abantu bayinza okulowooza ati ate Shamim kiki kyakoze. Wangambye obeera n'abategeevu naye kulabikidde nga kale n'abalabika ndabe bo banaalowooza ki munnaffe ate
tewafulumya oluyimba lwo nagikoona webale naye tokidumala eyo oluyimba tolukomyawo beauty nagikoona mu lwe luyimba tetujja kukkiriza tugenda kubalemesa buli kimu eyeyambula tujja mwambaza abaagala okwogera ebigambo etategereka tujja bimalayo aniya toli ku social media tudde ku ggwe olusi binyumira ebyo ndi mulamanzaani saaga bintu byakunteeka mu ŋŋambo nakugeyageya bantu tankwata sibira kudwa bafunyeyo kakitone egyobulidde baŋŋamba depression yali ekuse depression ogimanyi depression ngimanyi ogitenga waliyo ekibayita mental health ennaku zino olaba abantu balaba bizimbe balaba makooti mu Kampala naye ngaomuntu byayitamu ate nno nja okubula kati kanjogerere bannaffe abaweyogerere bali baveeko ebizibu bibamala njagala bibyo kati tugambe Bruno kegwe byayitamu obimanyi nawe sisobola kumwogere akati baŋŋamba bo watendeka Bruno kuki kino kyakola ekyokugenda nga amaaso obukodyo buno gwobusookeramu amaaso bugwosooka kumaasamaaso abaana mbugwe wasooka okukola obunyama kati abaana bakulabirako balowooza obunyama bwebwo kati bagenda okukulaba mu nnyimba zo zonna ezasooka bamaama nga be baziteekamu ki ensimbi si byange nno bino byabamawulire abansookamu babinyumya kati babinyumya wendi neŋŋaa naye ndinoonya yoyo mbeera mulaba ndi munoonya naye bulibo olwo nga baŋŋamba mbukati Brunoke yali kukyaliiwo nga bw'olaba nti kambuukire maama waabuukidde oba nti omwana omuwala asera na nnyina kati Brunoke yasera naani ne yoyo omuyigiriza nti abakazi abakulu mwe muli future ate nga nze sibafunangako zisibankona mukazi mbeera just sifuna nze ba under age nfuna just beetuuse emyaka naye nga bangi nina yeetuuse emyaka ŋŋamba nga ono tannajja bwe tulina kati ekanansojwa saatabula makaadi kyetuliko twagala kuwabula nakulaba nti olugambo luno natulijjawo nga tonnamufuna akanyama kano kakupika era kyova olaba omwana ono yakakizuula nti akanyama temuli omwana naye mbu naawe wagendako mu depression akansoke nkubuulire nga sinagenda ku depression nze omukyala kamete girlfriend kamete mamiyo yeebuuza n'okwebuuza obeera otya nga ligaayi lyange eryabika bulungi naye nga erisajja nga teryenda baneebuunya nange wandikoledde bantu notakolera mamiyo kyenyende kati ndaba okolera mamiyo ate ng'ennyimba mamiyo si yagenda oziwulira kolera bantu tolimba bantu gyogamba mbu nyende nze si kyeŋŋambye naye bwe wali tonnabafuna mamiyo wali muzibu nnyo wano e Kampala kati gwembuulira iyo bameka b'omanyi nzekame emboozi bakulu bannange abansooka babinyumya ati gwe ne bakulu banno bakulu banneeyo omaokunyumya ebiboozi kyebyo akati nenja kukubuulira mbadde nkubula wali ku kya depression abavubuka nga agenze n'akolamu n'alabika bulungi bw'aba teyeefuddeeko okukola kugamba nti nyingiza ntya ssente ekisooka agenda kulowooza nti agenda kufunayo shamimu kye kimuwe essente kyokka nga ne shamimu gwafunye shamimu mufere naye ne just buseere bwakweyeeteze ategule andiraba katugambe mimi ateze wali Brunoke just amutegule amale okugira bambi amuleke awo okiwulira mimi yeeyongereyo anoonya ate omulala anoonye yoyo kumbe ye asanga ate yoyo alistedde n'amubuuka okira kati nga nze tosaako olunsuulamu emala kubuusa edda nti kati agweyakuzinsuulamu bakuba nti bano abaana bwe wali obatende kati wabatendeka bulungi
amma atulaba byonna biganye oli gwe bagenda kajja mu mawulire ono yabagambye nti yasamaasama naye ekituufu kiri nti nga tuvudde mu byokwasama nze bannaye siinaayo muntu yali ampasizza naye nanditestinze ku bibeera biti olina omwana gwe baleeta nga omweganye mubawulire ate nze neegaana omwana oba oli yandimu yakulimba omwana bangana ne bamukuuma bafaani bo baludde tebaagala okumanya nti jjukira bakkaabirako nga twakkaabira yo ebyo ebiseera nziokumanya muzijjukira nali waffe nga nkyalina mu secondary nendaba sitole eyo nga tukyalina tibi yaffe erina ekibuto nendaba sitole eyo nga bakulimbye omwana naye twali awo ne mamange nagenda abakazi omwana bamukuwa kuba ebiseera byewagenda mu depression kati kyenjagala kuyamba abavubuka waliwo abavubuka bangi abasajja bane ku bavubuka bokka abasajja katulinawo wano omusajja abaana 17 naye abaana 17 alinako 7 abatuufu oyo nsobola okutegeera depression gyayitamu onsobola okutegeera depression gyayitamu njagala okukubuulira teri kintu kiri ate olaba nebibaddewo ebya dna okitulawo bikyakidinye ebya dna pressure omuntu aba yeetaaga rehabilitation omuntu yeetaaga gambe eyo depression gyobeeramu esinga n'omuntu etwaga adikita ku bintu enjaga drug addiction ebeera gradual yes naye ombi julira naye egyebuildinga naye kino eno shock ekuli omulundi ogwo otambwera bakusanga weesudi wali mu lubanga ekutumidde kati abakazi bano bajja ajja nakikugambirawo oba otandika okisensinga muli nti omwana ono ayinza okubasinga era batono nnyo akigambirawo mukama akuyamba nokitandika okiddamu lino weekengera olaba enneeyisa you don't relate omugamba kino abuzaabuza era obusigino bubeerawo okira bapondera ti kati ekyatuuseeko ku mulembe guno because by that time kyatuukirako tewali dna yadde nga tewakirinawo eddwaliro lyonna lyalikola simanyi oba it was not public knowledge naye nga kati webikyase these past 2-3 years okitegeera kati kyangu munnange kati kikyase nnyo okiba n'abafere kati babifereramu ogenda oli nagamba osigwa omuzaala naye nga bakufeeza olusigwa omwana we okiraba naye kakati kugamba you just imagine abasajja abayita mu mbeera egyo wayitamu abasajja obawa amagezi kikuba wakyaliwo n'abalala bakyagiyitamu ng'ate bo balemeddwa n'okuvaamu okugiringa okuwona nti nti kituufu omanyi eddagala erisooka erya mental health okusooka kukkiriza okyola si kyangu okukkiriza otegeera n'omanya nti si wange oba n'okitwala nti nfiiriddwa kinga omwana ng'akufuddeko ofcourse kikulu naye omuganda agamba nti ofiira omwana tokola tosula ku malaalo okira so you move on ekyokubiri kyekino kati gwe kyovuma ekyaffe gwe kyogamba mbu tukola obunyama bwaso eno exercise is very important keeping a healthy bw'oba ofunye ng'olimu any sort of depression oba mental health weetaaga exercise it is a big relief okira ekukakkanya nnyo lwana bw'oba oli awo stress zikube ne bwe ziba z'amajja okira neweekaka n'okolamuko exercise weerabira obwongo buli setinga omanyi oba teweetaaga kwerabira nti ofcourse weetaaga se naye ofunamu kalembereza possible obwongo buli setinga tusobola nokuwa pulaani empyawo nomanyi mbadde sinagezaako option kangende njigezeeko nofuna that courage egenda negigezaako katonda nakuyambire kubanga olaba byonna byonna ebibeerawo kati kangambe kati kanjegeremu ngo omwana w'omusumba nze kuva ku jjajjange taata wa jjajjange
y'omu ku bajulizi abaali bagenda okuttibwa e Namugongo. Kyova olaba kati nze nga ni mukristaayo. Ni mukristaayo ekibula nga sobola kukola bintu ng'ebyo nga byo by'oŋŋamba simanyi bapase simanyi naye kukwasa amakooko okusilowooza nti by'Abannayuganda mubeere mu biboozi byammwe gye munywera eyo obuuki. Tututtemu nnyo naye kasita okomera mu industry ennyimba ojja kufuna wezitambuliza bafaayo tudde ku depression wali kubanga kyemba nkubuza ku depression nti programu yaffe eno tuyamba abantu abali depression so wayitako mu depression omanyi kyekitegeeza okusookera ddala otuwadde okubeera nti tulina okukkiriza nga kituuseewo tukole exercise n'okwewala okubeera obwomu olowooza obubi n'okulowooza ebi omanyi bwobeera n'omunaawo kwa kampani oluusi ajja kuleeta ekiboozi mugende ku bintu ebirala ebyo mubyerabire badde bikudepressing olunaku luzibiraawo okitegeera ate bwobeera omu kyobala ne bana abaana kuba mbadde nayitako waliyo omwana omuyimbi ayina drug addiction okitegeera naye omwana yanyumiza ye kennyini nti kyomanyi yoyo ekintu ekisinga okukola obubi nagamba that yakyaba kiyita craving obeera okugamba nga owulira muno mu luganda olwa bakayita omanye ekyoyooyo nga kiganga owulira si kimutuga owulira nga bwandeba ngaenyoota ekuluma nkalamate ey'amazzi that craving owulira yagala kunywa gamukubemu okiwulira so yabuli bwobeera n'emikwano oyinza okwerabira oba kugamba nekikutwaliriza so ezo remedy zezendowooza nti ezo nnungi nnyo okuzeekwata exercise okukkiriza okwewala okubeera omu kyakutwalira bbanga ki okukkiriza nti otuuka ogambe n'okugamba kati kanve ne mumawulire kuba sitori watuuka n'ogijja mumawulire antwalira nebbanga emyezi kumpi ng'esatu nga tonnakkiriza nohiringira bbanga ki kuba baŋŋamba mu depression okuhiringa kyantwala emyaka kumpi ng'ebiri esatu omanyi waliwo pain ekubeeramu kugamba ng'otuuka n'owulira nga buli wobeerawo ka feeling ako owulira omanyi loosi y'omuntu kati kino kimanyi abatula bakitegeera gwe balimbyeko omwana tekiba kyekimu nga omwana eyafudde bwe eyafudde ojja kumanya nti oba okkiriza agenze talidda naye kati kino okugamba oba olaba nga gyali olaba ebifaananyi kugamba bijja mu mayindi yo okitegeera so sorry mbaabayikiyitamuko bannange tusaba mukama akibayiseemu mwenna muhiiringe nga yoyo bwe yawona n'akiviirako ddala obulamu ne buddamu ne butambula kati music industry ekiriwo kyabivvulu omwaka tubaamu n'ebivvulu buli mwezi tubaamu n'ekivvulu ky'omuyimbi kyajja kati nga ne stage zaawukanira ddala ku ze twakolanga kati ennaku zino tuba twogera ku kivvulu ky'omuyimbi tusooka ne tulaba stage amataala amayitirivu yayambadde atya yayimbye atya tulinako kati n'ekigambo kya CD ne live ennaku zino tukaka nnyo live okuva bwe twafuna bato ey'abakyala abayimbi ababiri kuva bato ero yabaawo ekigambo kya live kino kyakwata nnyo eddoboozi yo bwe ndimanyi ekoliwa live oyimba live band so oyimba live music ebivvulu ebya stage bino industry yamwe ogiraba ng'entambula gyobadde ng'otudde obadde olaba nti the industry is promising industry ekyuse
ekyuse nnyo ate era improve. Waliwo awamu for the better, awamu for the worst. Ebimu bibi okitegeera. Naye ku side ennungi olaba era abazungu bagamba lights camera action. Okitegeera. Amatala galina okubeerawo, n'okwamuzi kamera ababye baagala star, living like a star. Okitegeera. Kuba Shamim tuyagala bw'obanga onselebratinga yagala onsange nga ninga oli gayi wammwe gotuma amazzi ku kyalo. Okitegeera era okubeera yagala okulaba nti ddala yoyo okitegeera toyagala kunsanga nsiiwuuse. Okitegeera kyobulaba nti I stay healthy. Okitegedde awo okifunye. I stay healthy kubanga oyagala osange nga nsobola okubeera era nze nemusanyufu nti abantu bangi nnyo wano mu Kampala abavubuka abalabika obulungi kati abansanga ne baŋŋamba maani first okimanyi number 2 okimanyi go inspiring. Abamu I get surprised nanda baligayirabika bulungi. I'm like, hey man, you look cool. Nene ngamba, man, okimanyi go inspiring a man okubeera nengamba neja you are cutting you man. Thank you. Wagenda ko mu America? Zumwana kyadde. Wabeerayo mwaka ki wabeerayo? Sikyajjukira. Naye nga wabeerayo. Ndankulira zimmeni mmeni. Amen. Atandise amen. Wagendayo kukola oba kulambula bakuyimba? Omanyi sagala naye nako wayinako omuzungu nako kyakyogerera ikola siwasanga ku muzungu. Kati kyeki mukazi wange yali African American. Abazungu nze sibaagala sibamatira okumuddugavu ofiira. Yes, ndi mufirika nnyo nze. So she's African American. Nga butegeera era Americana. Nga tetukkaanya mu bintu ebimu. I know. Americana nagenda tukireke. I can understand. They can understand. Naye mbadde nkugamba nti okulabika obulungi. No. Lulimi kyate. Lwamenya. Ama muve gono sudi. Yoyo wali oyimba bulungi. Sikyayimba bulungi. Simanyi kubanga tindudde okuwulira ku siriko nywegere. Okagamba ani bantu kayimbako kapya ako kapya wekate wekali nza mukola siramu yadde akalava akatonya akatono nze ndi mu luseke era okola siriko nyegere nga nkulawe ndi ngamba olina bukasente bro kati kana kayimba kapya siriko nywegere kamu ku buyimba bwange obuva ku EP yange empya. kwekulyako siriko nywegere wololo pakati tele kaluganda era Luganda kati gwe kati that's your tele. Ene ye tele yange tegere it's my tele. Neno yoyo njagala kutegeeze nti Uganda bwagireka yakyukamu. Amalala. Galuwa. Si malungi. Galuwa. Eyo tera jakusiibya enjala. Ekigambo nti maleyo ti telefoni. Tele. Ebyo bitele. Tele. Ate enjala bw'eba ekulumya ennyo gy'ennyuma n'otamala ayinza okutuka. But generation Z mukitegeera matuli we will be TikToking out ku tele. Generation Z. Beriwa. Nati boli mukadde. Bali mulembe kwa boli kuzeyi. Otegeera. Nange wafunye obugabo abavubuka kati nange olaba ndi mukugu. Wafunye obugabo. Siri buvubuka goli mukadde. Nange yoyo. Kati abitegeera ne ba generation eyaffe abitegeera. Olina mukola ku album. Yeah.
kola kutuzirinde. Yeah. Omyoyo n'amaanyi mangi. Kati firimu wazidduseemu. Ate obulamu bwange nagambye nze ndi artist. Okitegeera. Nyimba, nzannya, directinga, mpandiika n'ebifaananyi bisiiga. Nga tonnasiigayo. Osiigika gwe. Totereera. Yinza okusiba nsiiga oluba ate kakati. Bijjeemu. Bijjeemu ebyo. Ebyo bijjeemu. Ate ebiki. Bijjeemu. Yeekoleko. Bijjeemu yeekoleko. Ebiki. Yoyo. Olaba omuyimbi waba obuze ku maapu ne bakussa. Ojjanga n'akajjanjanga katono. Segedde. Kuba katoyinza kukwata muntu nze atutte obudde bwange mulaba nzaani eno kokoleko. Otandika okuŋŋamba sisiigika. Simanyamba ntudde. Ate nga tunneeri. Bw'oba osiiga omuntu aba alina kutuula ati. Ate bannaye. Leka kummanyira kisusu. Oba osiiga omuntu alina tuula ati bw'ati nga statue. Mulabe. Kati abo baana awezaawo sekendi 5 ate ate sekendi 5 bwe musiiga batuulawo essaawa. Nsiigaayo. Njagala kiteeka mu nnyumba yange ngambe artist by Yoyo. Njagala kukuba wenna. Half. Oyino wansi otyayo eki. Nja kuba nyinza okunkuba nga sambadde kabina oba nga nkambadde kati awo ne balowooza omutuufu yaliwa. Wansi mbuzaabuza. Oyinza okukuba maama kabina oba oluddako n'okuba Sophie Gombya. Bannaye wulira ate empala n'empya gyedde kumateeka. Naye bannaye. Sophie mbu yali ati. Ali bulala tulina anniversary. Bambi ka Sophie kali portable bulungi. Omulema akeeri akaliramu. Okay. So far, Yoyo omuntu wammwe yadde yabula akomyewo n'olugezigezi lungi. Naye nga music kyemmanyi gyakomyewo naye okyawandiikira abayimbi. Oba bangamba mbu abayimbi tebalina respect ku ba-writers. Ewo kiri kitya. Waliwo writer wano yaŋŋamba nti leka bantamaapo. Ate nga naye muyimbi. Baamulagalo. Kyekituufu mbadde sikyawandiikira bantu naye eno mu bya film owandiika mpandiika era nkuyitiika oli bwandeetera script ye ayagala ngitunulemu ogiteeka mu line ebyo bikola muyamba ati naye bano bo aba music wali wabawummulamu. So kirungi nnyo okuba nga talent bweteekomyewo so tusuubire nti kookomyewo abayimbi bwe banajja nga baagalayo ku buyimba kuba kati tulina abaana ba upcoming bangi abaana bajoyiniza industry kati bangi bwe bali balungi abalina talent nga zze gy'oli nga ayagala muwandiikira luyimba onoomuwa time oba nawe wabanyiigiramu. Nesiina olaba leero bwonvuma leero enkya n'osanga ne twebuuza itizo. So abaliyo nga bandyagadde lwaki nekati bw'olaba nkaddiyiga kati ama tunula kati kunze naawe wani anyiiganyiiga ngamba just tunula ku face zaffe wali ani anyikoke kale twerabe bwerabe oba tukirekera abawagisi balabe yakutekera anyiiganyiiga. So omuyimbi ali eyo ng'ayagala okumuwandiikira welcoming. No problem. Amina. Omanyi ba writers batono mu industry naddala bali professional batono nnyo naye abeeyita nti ba writer nabo bangi. Engera ba promoter na buli gw'osaaga ki promoter takubye nnyo takubye nnyo tulina promoter gwe baakasiba takubye nnyo ani tebasibe leka bamusaasa. So Yoyo nkoyoya nyoyo wammwe alina ennyimba nnyingi nnyo kimanyi wanaaba atadde album ye
Njagirayo muziwolereze tulabe kikyatuwadde. Omanyi kati ennaku zino Abannayuganda baategedde music omulungi n'omubi kati baawula. Awo ng'ani musanyufu nnyo. Ekintu tekyali kibamenya luli. Kati katugambe abayimba obulungi tetubategeera. Leeta example nga omubi yaluwa kalewaawo example. Omuyimbi omubi mpalana gye nnina emmala ne industry eno. Saagala kwongerako. So as of now ne maaso awo nga mmaze okweteekateeka nja kubeera distinct nga mmaze okutegeera nti kati I'm ready for you. Naye kati yenna nnumba essaawa zino mu kisiibo mba sirina option okuggyako okumira ebivumo n'ensirika naye nsobola okulukulutinga ba bro ne bagamba as of now munkwatemu as I'm coming soon. Okitegedde? Naye buntu bwe mubikola. Nsobola okuba nze nga ndi muki mu live naye nga babro tebali mu live. Basobola okuba nga bali mu live nga siri mu live. So as of now sijja kutankuula lutalo lonna na muntu. Nammwe nsaba mukuume empisa gyendi kubanga just few days yakwamba mu live naye nga wategeddeko nti Kenzo yafunyeyo omukyala. Naye yamufunye oba baali beefunye? Ffe twakamanya ffe naye bo simanyi oba baamanya ddi nti beefunye. Ndabye awo ku kitimba nga bali n'omukulembeze wali beekugula okufaananyi bigamba nno bonna. Naye oyo waayi naye kozi kati kwetega okwo yeetega bulungi afana bulungi kiŋŋamba kuba kati kwolina experience abaaki aba yeeteze aba akwana bulungi aba ki kuba kati opulezidenti wo president yagera n'ateeka ndako okimizeemu awo oyo pulezidenti wo nze nkyogera n'esimbye bulambalamba Gwantoogo president Kenzo olwa federation ayina minisita ayina maama Nyamtoro. Mama minister. Mama, she's my sister from another father. Goma janti ulaba ndoza. Cheva saa kweli na nyabana. Abana kulwa mulaba ngo mutwalinga progress. Sifana gata zazo nani. Eyo ye masaka. Ate iye. Mujo tandika okusayatsa hano mukole muntu bye sente naye nga tukoledde ku National Theatre wano mu Culture Village mbadde ne Yoyo 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 eyayimba yego mukyala nsana nekabayimbiremu yayimba tele kale bawe mutele tugende ogende okutanga twesonze tuli bulala tele jaji ombe baba kuteleyo kuteleyo mbe airtime kuteleyo mbe kamera kuteleyo mbe network kuteleyo kambere mobile money kuteleyo awo obedda byonna byoyimba sinabitega naye wetuuse ku mobile money neŋŋamba oluyimba lwero awo wetwagala lwero oluyimba olutuufu era kati ntegedde yegwe omuyimbi w'eggwanga yegwe omuyimbi w'eggwanga. Yes. Yeah. So like ingo sharing onyiga kadeka notification. Mbagaliza ekisibe kirungi tuongereyo sofa tetuli bubi. Wetuli wewo je tulaga tulabayo. Sibe bulungi mweraba kanonye gwe nkubo obiseke wa. Natulabikanga yasi. Anti siri mu mbeera mbi. Yefa abalya ddaku ku chicken. Yefa abalya ddaku ku chicken.